Lwairo bino kambyogera okuyamba ku Bobi Wine kubanga tagenda bigamba Bebe Cool ate nga naliwo ng'ate byaddala. Bebe Cool wagaye Bobi Wine mulalu naye ate oli kisiru nnyo olw'ensonga mugenda tusalirawo nno oba onaddamu okwogera oba taddamu asirikire ddala. Omwami ono Bebe Cool yayimba akayimba agenze mukazi we yanoba naye mukazi we bwe yanoba yanobera wa Bobi Wine emagere. Yamalayo omwezi mulamba yamuliisa yamugulira engoye yamunywesa. Bebe Cool teyeebazanga aye teyazisasula. Olwaleero luno gwayita omulalu njagala kubuuza Bebe Cool oba nammwe abatulaba muka Bebe Cool talina kika kye talina bantu be talina bazadde be lwaki yanobera emagere n'ekirala ekyenjawulo ekyewuunyisa musajja ono singa asirikira ddala. Muka Bobi Wine bwe yabanga agenda okutambula ng'agenda mu shopping n'akubira bbaawe essimu ndi mugenda ku Garden City ku shopping naye naye mukwano gwange njagala mugulireyo ku ngoye. Bobi Wine ng'agamba kiryokke tewali buzibu n'amugulira engoye n'amuliisa omwami omukyalo oyo yanoba n'abaana aba basatu. Olwaleero Bebe Cool yagamba Bobi Wine mulalu. Chimala ekyo kati mutusalirewo. Gwe Sendi wagambye akayimba tekakunyumira tekakunyumira kati Sendi kankuweemu naawe katono nnyo olaba emyaka gy'olimu n'alisuubidde okuba nti emyaka nga nze gye ndimu oba sikyalina kintu kinsika nnyo omutima mu byakulya mu byakunywa mu bintu eby'enjawulo kuba buli kimu kirinako test. Wabula effutu eri kujjudde gwe kasajja gwe mbu oluyimba terukunyumirwa. Nze nnyinza okulya ekifu ky'ennyama ng'omutaali awo nsigazaako mmere ne bwe mba sinze muzaala kikujja mu mutima gw'oli okwotegeere nti ebintu bye mukola bya kisiru. Gwe Bebe Cool nkugambye endowooza toddamu tukubanja ssente zaffe ez'ebyokulya ez'ebyokunywa n'ebyokwambala. Sendi kayimba gendo nyumirwa akanyoko kale. Because Uganda is a very good country, sija chigana kino ntino, we have two economies. We have a day economy and a night economy. Night economy gema bala eno Uganda yo yalema. Ratings muzikebere ku YouTube oba ku Google. Kakati bwotunuulira nti n'amabala gakola ekiro. Recently nali ngamba mukwano gwange London eyo nga mugamba bwoba okomyewo lwaki totunda byotunze wano n'okomawo e Uganda n'ogula ki pick-up n'oteekako kigramu eky'amazzi because e Uganda okyasobola okufuna amazzi ag'obwereere ng'ogenze ku luzzi in a well. Tuyina enzizi nnyingi nnyo bw'obeera ne pick-up n'oteekamu liters ezimala okwoza emmotoka 10 ogendayo n'obala amafuta agavudde wano ne gagenda e Kawempe ku luzzi n'ossamu amafuta ekamo kya ku luzzi manya amazzi n'osena amazzi n'ojjuza ekyo kitanka kaakati n'oyoza emmotoka zo emisana.